Minisita Balamu alangidde Bobi Wine obutasiima ogenda kubanga obifuna maaso awo ate ye Spice Dana munnange bamuwadde amagezi agiyeyo konsati ye alekere Catherine kusaasira byonna weebiri maaso awo. Bad Black naye muyina mu bujjuvu n'omugole maama we afudde ku lunaku olw'embaga lwennyini mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo n'omugimpe like era nensaba gwe wenna atanaba subscribinga wano ko Sofia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olimeswanga byonna byemba nteekayo wano ko Sofia News Extra. Deriki wa radio ne Muna 256 wama nabyo tebinaba kugwa. BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna ate bakola delivery mu nsi yonna gy'obeera oli musomo nange bakubireko ate weefunire obulamu obujja toddeyo n'olumizi w'ebirwadde ebitategeereka nga ba BF Suma weebali bomna Muna ate munange bamwefuulidde bamugambye mbu yalekawo omuvubuka ategeera omusajja ow'obuvunaanyizibwa Deriki International kyokka mbu n'apaalagana n'akasajja akampi bannange n'ekimanyi obumpi si musango naye mukama wabeera ya mutonde ekyobumpi naye si yabeera yakyagala naye maama bamusabudde nga bamulangira ekyobumpi era munange tebakomye okwo ne bagamba nti mwesonyiwe laavu ya social media ne bawa ekyokulabirako okugeza munange Amina ne Avieta mbu bayawukana dda ono obudde ekibagatta mwana yekka kalingera kubanga mbi batuusaako maaso wano ate nga babannyonnyola so gwe wenna ndowooza alina laavu ya social media okuseka mpola nawe akabisaba zonna kakujjira munange oba social media abantu balogo oba kiki laavu yako munange mbuyo tewangala yadde n'akatono mbirina mu maaso wano tutunuulira oyo omwana Mina olowooza yeeyagala mu bufumbo Mina ya papa okufumbirwa yagenda n'agenda ewa Avieta naye Mina ya papa okufumbirwa n'agenda ewa Avieta nga akyali n'abakazi ab'okulya bangi ate omukazi ozaalamu omulundi gumu n'okulirawo kati Mina yakula mukazi wattu Mina yakola choice entuufu naye nze ndaba Mina eyo wandibadde tofumbirwayo naye anyway musajja oyo wetuli mu saidi ezeyo munange Avieta ne Mina buno obudde ekibagatta kiri kimu kyokka mwana naye nga laavu era ey'okweswitiza ey'okujja ku TikTok live ey'okwekubira amasimu eyaki mbu yagwawo dda kuba singa ebadde ekyaliwo mbu Avieta yali badde asitula Mina ate n'amutwala e Dubai ne babeera bonna mbu n'akolanga kaseenene bwe yakoze ate ku mukyala we kale bwe tuli bwe tweyongerayo munange ne kasuku kukuza bbanga ono no bamulaalisa okukubwa bamugambye bagenda mutikula amannyo mu Edikenzo ayinza okubanga yamukuba mpola naaga abantu nnaku zino olimu akasuku naye amuzeemu n'amugamba se omunange neesonyiwa nze tontiisa kanga nkola mulimu gwange ate nekyala nkolera abantu kati bye by'okunkuba Edikenzo yankubakuba dda ate olina kipya ky'ogenda kunkuba kibatankubanga kose ne kasuku naye akalubya omutima obula bannange naye ng'ate wetuli mu sayidi ezo bamulaalisa omuyiwa seeti y'amannyo yonna kalega ate amawulire agenda kaagaliwo ke katambi ako koolaba munange omuwala ono yali yasuubiza maama we nga tannaba kufa nga yamugamba maama nkusuubiza sigenda kuyingira mu kawundo kakubye eddirisa omusajja agenda kumuzijja wano naye munange nga ffina tuba tetumanyi nteekateeka za mukama kiki kyaba ku planingidde munange mami we n'afa naye mwana muwala ono yakoze obuvunaanyizibwa n'atuukiriza kye yasuubiza maama we yadde maama we yali yabadde yamaze okufa yakutte bw'ati ekimuli n'akitwala ku ntaana ku lunaku lw'embaga lwennyini nga woolaba era ng'awerekeddwako ne ba metro ne kale bannange tuyige okwagala bakadde baffe nga bakyali balamu ate era tuyige n'okunywerera ku bigambo byaffe nga woolabawo yamugamba mami sigenda kukuswaza obusajja nze tebugenda kunzanyirako bundekaawo naye ngenda kukuleetera omusajja naawe kennyini anaakuweesa obuvunaanyizibwa ne munange tekyatuukirira maama we olunaku olw'embaga lwagenza okutuuka ng'ate omukama amaze okumuyita bwe tweyongerayo ewa Spice Dana ono nno munange bamuwadde amagezi bamugambye konsati yo gyewawandiisa ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwa January gijjeeyo nti singa togijjaayo munange ojja kukaaba ng'ate amaziga Gravity omutuju ge yakabye mutoyinza kuteekayo konsati ku lunaku lwe lumu akameseji kano mukampere Spice Diana. Hi Spice Diana, you're a very beautiful young lady, extremely talented, hardworking, and the sky is the limit for you.
naye nkusaba owulirize ebigambo byange bino. Event yeeyo egenda okubeera ku Sheraton, twala gange, change the dates. It is gonna be on the same day, same location, just a different room and the other one in the gardens, with an artist that actually has a name, an artist that is affiliated to one of the strongest, hottest, biggest bands Uganda has had, and that is Eagles Production. Oli muyimbi mulungi era ng'olina abawagizi bangi. Mukwano, Catherine Kusasira might have all the 99 bad manners. However, for people that love her for her music and her talent, you cannot do that mistake holding the same event in the same space on the same day. Boberanga, tosabye magezi nayenga, mpulirizaako. We can do this another day. It could remain in the same venue, but you can do this another day. Mukwano, Eagles Production ogimanyi? Abawagizi ba bandi obamanyi? Tobamanyi? Komaawo embwa yange ebatumiddeko, bagiyita Pluto, ye mulenzi yekka bwe nnina mu bulamu bwange, kozzi ne mutabani wange Alani. Naye nga Spice, my love, think about it. Do not compete with Catherine Kusasira or Eagles Production on the same day and same venue. If you don't want to listen, omanyi munange enswera ekwagala yekugwa kubwa era bamugambe toyinza kuddira ne weesimba ku Catherine Kusasira ne munange oba ogoberedde zino ensonga. Spice Diana ye yasooka. Spice Diana yatutegeeza ng'olunaku olwaleero, then wayitawo ennaku bbiri ne Catherine Kusasira naye n'alyoka atugamba twagenda okubitunulamu ng'ennaku z'omwezi byo zonna konsati nga ziriyo ennaku z'omwezi nga 10. Naye maama we tuli bamugambye mukyala kyusa olunaku olulala ekitali ekyo ogenda kaba amaziga ng'ate ng'ennyaanya bwe ne Sarah Shoti ono n'omunnange asekeredde abakyala bo bonna abali abagamba bo bannakyeyombekedde tebaagala kufumbirwa abaku abasajja abasekeredde n'abagamba nti ye nga we mumulaba ku nkula ye ayina omwami era n'atubuulira ensonga ye lwaki tayagala kumupositinga mbu musajja mufumbo ayina abakyala abalala kati singa agezaako n'amupositinga ate abeera ajja kukyankalanya bali era n'agamba ye yeenyumiriza mu kino Mukama kye yamutonderamu mbu kubanga akifuniddemu emirembe miyitirivu nyumbulaba ayina omwami ayina abaana era n'asekererawo bonna abo abeekula abalaba nti bajjudde naye ate nga bannakyeyombekedde. Kale bwe tweyongerayo n'omwami Amoti Mubaranguzi ono nno ennaku z'omwezi nga 13 Desemba agenda kubeeraawo ne show egenda kubeeraawo ku Masho Ground. Kale munange abakoowodde ng'akuza emyaka 25 bweddu ng'ali mu bino ebintu byalimu ebya komedi ebyokusanyusa abantu. Kale abakoowodde bambi mwenna mugenda ate mumuwagire mumulage omukwano kuba bannayigga omuntu okubanga abasanyusa si kyangu. Kale bwe tweyongerayo ne Bali Braka ye agambye oluzungu lwe lwakusasulira baddi yanyongera okibategeeza kino mweyina mu maaso wano ng'ate ayina gwaguluba naye katusooke tumulaba ate tweyongereyo n'agaalira nti maama Jona bannange omukyalo ye tayagala kuzemba nakyayagala ssente bitya katumulabe tweyongereyo n'agaalira ati tunaakola ki munnange tokota My dear Matthias, Bad Black, you don't know English. Oluzungu lusasula bill. Do English language pays bill? Na momo. Bwati ate maama Jona munangi bwalabise naye byonna abikola alaga ayina eddalu ayina effujjo naye nze ansanyulako kintu kimu kyokka kwagala baana be kuyirawo baana be mubiri banange ono omukyala ayina abaana banyirira abaana ye balabika bulungi. Kale embeera gy'abeeramu wano ku social media bw'osanga ng'aliwe oyinza okugamba oba Bad Black bw'amwabuzamu emirundi ebiri. Kale bwe tuli bwe tweyongerayo n'omukulembeze w'eggwanga munnange nno olwaleero Mukama asiimye ate n'aweza emyaka 8 bweddu era ng'aweza omunnange birthday wishes zaatandise dda okuyitingana. Ngenda kubanga mbatuusako wano abamu ku bo abamwagaliza amazaalibwa amalungi ate tweyongereyo ne Minisita Balamu ng'atabukidde Bobi Wine bubi nnyo. Kale katulabe tweyongereyo.
Omanyi munnange bagambye kumita erikyawo abalala gye batamwagalira kyokka ate abalala bamufiirako nnyo nyi ddala. Kale katulayo May your dreams come true. Happy birthday, dear Jaja. Tukuagaliza amazaalibwa amalungi. Toba May 2026 and beyond. Embeera ate munnange bwetyo bwerina wabadde tannaba kumwagaliza amazaalibwa ye osobola okukayisaawo awo n'omwagaliza amazaalibwa amalungi. Kale ate era mu kiseera kyekimu Minisita Balamu avuddeyo n'ayita awo omukulembeze w'ekibiina kya NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kabineeti ye munnange abayise ku mukolo bajje babeerewo ne mukyala we Baby Kyagulanyi ate beetabe ku mukolo ogw'amazaalibwa gwa President His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. I'm inviting you, my brother, a son of the president, nkuyita wamu ne muzukulu wa president Baby Tungo, wamu ne bakwano bo bokola nabo Right Honorable Joel Senyonyi, Honorable Senyonyi, Honorable Secretary General Lubongoya, muganda wange baba wafe Nyanzi, baba wafe Ediawe, Mickey Wine, mwena ne Nowena Kaseke, Honorable Rutamaguzi Semakula, mbaita kulwaka chika kategesi okujja eruwero wena Kaseke mu Luwero Triangle okwebaza Katonda okwegata ku president okwebaza Katonda okumuwa obuwangazi bw'emyaka 8 egisobosezza eggwanga okututransforming okutujja mu ghetto ne tubeera kati nga abasinga tuli babaka ba parliament abasinga tuzimbye ezi beach tuzimbye ezi hoteli tuzimbye tusasula tusomesa abaana baffe ebweru tuzalira ebweru tujanjabira abaana baffe ebweru tukola ebintu byonna ebirungi twandikoze ebyalinga ebyabagagga. So oyo omuntu atusoboseza okubikola ebyo yo yaleeta eddembe naleeta emirembe nakkiriza private sector okukula oyo nga simulala ye taata wa president yaddako General Museveni. Saagala saawulidde saategedde ye Minisita Balamu amaze ate okubakoowoola. Kale mu kiseera kyekimu avuddeyo ne yennyamira n'alaga obutali bumativu. Awo olunaku lw'ejjo abaana be baasiba abaali beekalakaasa ku nsonga zino eza Bobi Wine olunaku lw'ejjo baatadde abaana 3 era atusuubiza n'atugamba nti ekintu kye yatandika agenda kukigusa paka abaana bonna nga bavudde mu makomera abamaze emyaka 4 nga baasibwa. Naye ekimujja enviiri ku mutwe Bobi Wine olunaku lw'ejjo yayogedde naye wadde okwebazaako omukulembeze w'eggwanga oba kale abeetabye mu nsonga zino okutandika okuta bana nabadde tusubiramu Ami Kyagulanyi okwebaza gavumenti ne judiciary okuba nti jo abaana 3 baafulumye. Abaana 3 baafulumye n'abasigadde bajja kufuluma. President yagamba bugubugu si muliro essanja lyandibadde lifumba ebijanjaalo naye oliteekamu ne lyaka wuufu muddakemu ne lizikiranga n'ebijanjaalo tebinakyamuka. So president yangamba kwata mpola nchiriko abayina emisango emitonotono baveeyo mpola abayina emisango eminene abatta abantu bijambya n'ebirala kubawoze koti esalewo deni ndabo ba nakozesa mase yange obuyinza obumpeebwa ssemateeka nga babasalidde okubasonyiwa naye fonaawo abayina obusango obutonotono bajja kugenda abavaayo era olugendo lwatandise. So ekirabo kya birthday emyaka 8 abasatu baafulumye naye negayirira muzeeyi obanga olaba TV n'abasigadde obusango obutonotono bonna bakole ki baveeyo. Gwanga tuli gatte wamu tukolere wamu njagala Uganda eyawamu tenjagala Uganda abavubuka muwa bakulembeze ekitiibwa. Nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuntu akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano tubayita prostate relax.
Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bana olina cancer atandikiriza ali mu stage esookuba eyokubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusangala kano kagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze okukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias